Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bamikwano mutyebaleko kansubire nti muli bulungi. Nze olwaleero siri bulungi yadde akatono bwako yadde akambwe kati I'm not fine at all. Seriously mukama katonda leero ogulwa ndaba nze siri fine. Ngenda kutuukira ku nsonga nze mpezeza emyaka 26 naye natandika ogikweka naye emyaka 26 sifunanga kwalaza musajja ngambe Jack will you marry me? Ate ndaba abawala b'emyaka 18 20 nga bafumbirwa naye nze neebuuza katonda nazagwaki? Seriously nze omubi ennyo. Bino sibirabangako nze seebase yadde akatono olwaleero nga I asked myself what went wrong nga sibitegeera. Munange wali obaddeko awo noweza emyaka 26 nga tofunangako omusajja agamba Jack will you marry me nga takuproposingako yadde akatono. Mukama katonda ofuna ba ku Facebook mwekyawa nga temunawona kusinkana nange musaasire okuseka naye kino nze kinsuseeko mikwano gyange omaga munange ensonga eno tinojjogerako. Bangamba kimu Jackie wait for the right time. Kati neebuuza right time egenda kutuuka ddi? Eyo right time egenda kutuuka nga mpezeza emyaka 40 nga sikyasobola nakuzaala kaana naye bannange tubeereko faith. Right time mikwano gyange gingamba buli lunaku wait for the right time. Obudde bukyaliko linda akaseera akatuufu. Akaseera akatuufu ko kagenda kuwera kati mpezeza 26 nyingidde mu gwa 27 nsigaze just emyaka 3 okuweza emyaka 20 okuweza emyaka 30 naye nga sinaba kufumbirwa. Bino bimpitiriddeko. Seriously njagala kumanya what went wrong. Mbuuza maama ne mugamba naye maama kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwange? Maama ngamba kimu mwana wange linda obudde obutuufu bukyatuuka. Bangamba ndinde mpeza 25 nenjiweza negiyita kati 26 kati bangamba still ndinde omutuufu simulaba. Nkugambye ndeetinga ba ku Facebook nabo bankyawa nga tetunaba na kumiitinga. Naye mukama katonda neebuuza nze when is the right time? Hey kino kimpitiriddeko.